Ripooti eno yafulumye nga 23 February. Ripooti eno ngetulira ensi yonna. Walimu articles eziwera 6 nga articles zino mulimu eziwandiikiddwa ebitongole by'emizannyo by'ensi yonna. Mulimu ripooti ezimu ziwandiikiddwa gavumenti, endala ripooti ziwandiikiddwa abazannya emizannyo bennyini, mulimu n'abanacewa nabo bakoze ripooti, betuyita academics n'abannamawulire bennyini. Emitendera gye tuzze tulaba mu by'emizannyo mu Africa nga bikwatagana n'obuli bw'enguzi, mubaddemu n'obuli bw'enguzi mu transfer, kukyusa abazannyi okuva mu club emu okugenda mu ndala. Ripooti eno esaba okwongeza obwerufu mu nfuga y'ebyemizannyo, kuba kizuuliddwa nti abafuga ebyemizannyo si beerufu bulungi, abalina bingi bye bakweka, bingi bakola ebitamanyiddwa. Ate n'ekirala, ripooti esaba wabeerewo amateeka amakakkali n'obwerufu okulaba nti okunoonyereza mu nsalawo eyawaggulu, tetuyita senior decision making, tiwabeerewo amateeka ge balina okugoberera. Si kufuna nti buli ali waggulu yasalawo kyayagala, abasalawo nga bagoberera amateeka. Ripooti eno erekomendize okwongera obwerufu mu byenfuna n'okusaasaanya ssente associations zonna ez'ebyemizannyo, si ku nsi yonna ne mu nsi zennyini, ensi zaffe nga Uganda, Kenya n'obulala. Kaapu buli bw'enguzi obwaliyo kye tuyise World Cup Legacy, ne tutunula ne Olympics ezaali mu kazi biki ebyafunwa was Olympics. Tutunulidde n'engeri gye bafinansingamu Winter Olympics. Report nayo egezezaako okugoberera wa ssente za World Cup ezaava gye zaalaga n'ebintu ebifaanana bwebityo mu nsi ya Russia. Tutunulidde n'engeri ab'obufuzi bwe bakwatamu ebyomupiira mu nsi za Hungary